Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tuba tuyingidde akadde kano kennyini tulabe ekitambula kyekiri maaso. Mwabala okuwuliriza barafu bannamasaka tubaagala nnyo. Hello. 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 Omukulu. Sebo. Osibye otamunange. Yendi tata. Bantabulute bukoza kadima na manja lekabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mutabbizi wa Beat. Twogera nani? Bannanga ba Beat. Sebo. Munkoze bulungi nnyo ne munkubirako. Aha. Bakuyitaani. Amanya mpitibwa Mugerwa inawe nalemereddwa bannange. Kiki? Nga bw'omanyi abakozesebwa gavumenti. Natuuka nenfuna omusaala gwange. Nenfuna NSSF. Kubanga NSSF bakuwanga omugabira. Naye njala kusooka kwetonda. Nti nalina omwagalwa wange. Naye simanyi oba ye yanyiiga nantuusa kweno embeera kwenkubidde essimu. Mbeera ki? Anti bwe mmala okufuna nalina mukyala wange. Naye nga bw'omanyi omuntu ng'ofunyeemu akasente kampabya nenfunayo awo omukyalo omulala. Bwe nfuna pensoni eno nenfuna omwana muwala eyantwala obwongo. Okay. Kakati bwantwala obwongo nandayiza ebintu bingi. Omuwala nga bamuyitaani? Omuwala yetusuubira tetutandika omukwano. Gubadde nno tegumpisizza bubi. Mpulira. Naye gye byaggweredde nga ndi mumaziga. Ogambye yakulayiza ki? Anti bwe nfuna pensoni wange nanteerawo obukwakulizo. Okay. Nangamba mulage ekinamulaga nti mwagala era nti n'omukazi oli omukulu ow'ewaka ebirowoozo tebikyandiyo kuba yali antankana. Nenkwata ssente eza NSSF ne pensoni wange ne mugulira amaka. Ngulira tusuubira. Kati ate gali agago? Eri nga sikyagaana kulinnyayo nga bw'omanyi omukwano omupya. Omuzeeyi? Taata. Kati gali amaka wagakola otya? Galigo mukyala wange oli. Nali namusuula olw'ensonga. Ye kennyini nga n'obuvunaanyizibwa bumufuula omukyala gyendi. Takyabutuukiriza. Nze nkyali musajja nkyalimu Embbavu. Naye nga nkuba omugongo. Ate mu nju eyange konze kanfuna omuntu anampadde. Mukama ampadde ku myaka kati gino emyaka tesaagala nnyo kunnumya. Kaakati taata. Kati omukyala oli ne mwawukana? Ne mmuleka twayawukanira ddala mu mateeka n'amaka ne nga mulekera abeeremu n'abaana be. Kaakati ssebo kankubuuze. Bw'oba wamulekera ate kyekikutu kati kiki? Anti kaakati ate gano gye neeyinulira ewaatusuubira. Yankoze ekintu amaka nga gye mbadde nga nsula wewali kati ajja ngamba mbu agendako mu Bulaaya. Ate era ku ssente ezange fwe natoola neegula nvujja agenda alinnya ennyonyi mbu wakumalayo omwezi nga gumu akomewo. Wabula bikisi teziweze ndowooza nabbiri. Kakati wano mu maka abadde yandekamu nga mwensula mwenindidde omwagalwa bw'anaakomawo tutandikire we twakoma. Yezebu. Widde ndi kumakya nkyalina mu pajama yange nteekateeka kweteerako kakyayi ng'abasajja bakonkona. Wensula wennyini mu makangize gennyini ge nnateekamu ssente zange nga baŋŋamba muzeeyi tukulamusira nti konze kale mubadde mwagala ki olwo mboggola kuba ndi wange ng'abasajja bandaga mpapula. Nga zaaki? Nga baŋŋamba awantu wendi ndiwo mu bukyamu. Kiki? Mbu amaka gano gatundibwa wiiki ate bbiri emabega. Era nga bampadde ennaku 3. Muzeeyi Mugerwa? Taata. Ani yagatunda amaka? Mukulu wange mukama wange wa leediyo. Wangi sebo? Kyogere nga seetiirira ndi musajja mukulu. Sebo? Ogusege guno gumalaaya. Wangi? Ogusege guno gumalaaya gutusuubira. Sebo? Gwantundira mu maka. Kati kiki kyoyagala muzeeyi? Kaakati ate kinne bwe nabadde noonya nga njagalamu bakati ate nno mulimu amaanyi. Sebo? Ate ne wange tevaako eri ewa mukyala mukulu gye twawuliranga. Tebakuba we nafuna ate ono
anteeramu bidongodongo ate mba sisobola kumunyiiza kakati mbadde njagala bakama bange esebo munneegayirireko maama w'abaana wadde nakola ensobi sitaani yankema esebo naye mbadde nsaba anzibiremu addemu kale ambudamye oyagala kuddamu kubudamya kubanga jjukira ennaku zino enkuba ebindadda esebo abasajja bampadde ennaku 3 kakati emyaka gyange ngenda kutandikira mbadde mbasaba mu nsuulire y'akabega munneegayirireko maama w'abaana kati oliwa ndi ku kkubo wano muyembe kubanga ennaku 3 zo zennyini ziggwako nkya kati mbuuza enkya bwe butuuka ebintu mbiteekewa naye kati ebiro byange biggwako leero enkya nina okuvaawo kati enkuba ne bwetonya butonya lwa leero era oba enkya ensanga waawo kati mbadde mbasaba mu mukwano n'obumanyi bwammwe ebintu bannange ebintu byo tebikyangasa kuba ate era newooli sijja bitwalayo jasinza ambudamya obudamya eno enamba gyewetaddeko ya mukyala yeeyo enamba eriko 7 kale muzeyi tuyazeyo tweyanzeege kale taata naye kaakati omusajja omukulu ekimubeezaawo n'abeera ng'akwana obuwala obuto kyokka ati n'omukazi asooka n'amwerabira ebyomukwano tebibaako buzibu mbeegayiridde biba bizibu amulumbe ndabe Hello? Wanji sebo. Jebaleko nyabo. Kale sebo. Jebaleko sebo. Njogera ne mukyala mugerwa. Hani. Sinza mukyala mugerwa. Wanji? Sinza mukyala mugerwa. Sorry, Zulaina? Yes sebo. Enza bikankubera omunamba. Omanyi mwami mugerwa mumanyi? Mumanyi. Ekitegezo gwo mukyala we. Naliko. Wanji nyabo? Mukyala we. Naliko mukyala we naye kati siri. Era gwe mukyala mugerwa kati badde ontizanga noza nkubera omunamba. Kakati? Sebo. Mukyala Zulaina? Yes sebo. Kakati ekiro kiri kimu mwami mugerwa atutumye. Ng'embeera sinungi mwami mugerwa ensi yamwefuukidde omuwala gwe yagenda naye omuwala yamubba n'adduka ebweru ne bamugiba mu nju musajja atwa amazima alina mu ntebe kati mwasula talina waasula talina waabeera kati olwo kakati nyabo n'ayitaano ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki bamutabuli tebukozza Kadima Namanja ne Kabogoza mutabbizi wa Beat ng'ayagala kwegayirira omusonyiwe naye bannange mugerwa kusinziira bye yankola musekeredde aweramu eddirisa n'oluggi ayagala kumusonyiwa mune baawe ajja fiira ebweru afa oba afaawe omusajja bye yankola bingi emyaka gye twamala ne mugerwa kankubuulire myaka mingi tuzadde abaana tulina abazzukulu bye yankola najja nankubako akawala nga bw'okalaba ne beeyisa ku mikolo be baabo kale sisobola nze ntuula eri ku bbali ne nfuuka masiikiini ne nfuuka embwa akawala kentuuse n'okuzaala ne kammanyira bwe katyo mukyala mugerwa sebo toddamu kumpita mukyala mugerwa sebo nkugambye nze Zulaina saagala kuwuliza linnya eryo kale omusajja yampisa bubi nsonyiwa naye kakati baawe musonyiwe nza musonyiwa nanvuma embugubugu nansuulawo yakuvuma atya yanvuma embugubugu ye atali mukadde lwaki yadayinga enviiri ye atali mukadde lwaki yadayinga enviiri kakati mukyala mugerwa koma nnyoko bannange seeno hajinonga atajiraba nyogoze n'okunyogoga kale embeera bwe tubetambula mukwano gwange nawe okuliriza agamba atya bedde ndama yange gyendi mukwano nze maneja wumalo ndi ku galuga stage obawulidde abasajja nkugambye kanko Kabogoza koze omukyala baramuvuma batya obugubugu ndeka tonsokola bigambo Beat FM hello wanji kati mwamukamusayo omukazi mutuufu ono Saude Matugo omukazi mutuufu akakowe kale bali nnyo munafe bali eddala Beat FM bale kuweereza nawe okuliriza bodegaadi wa Firebase mazinga ndejje kuzanta yep bannange
Omukyala simukkirizaamu kusonyiwa mwami oyo. Tamusonyiwa. Kibe ekyokuyiga eri abaami bw'oba ofunye omupya. Ewaka ewakadderekawo nga waka. Kale nnyo munaffe sana oli musajja. Bera FM. Alo. Wangi. Owa nze David Saleh tugiye mu Luweero wano. Naye abasajja twekaza.